Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kubiriza abantu ba Buganda naddala babeere bweru obutasuulira buwangwa n'ennono ey'okwabya ennyimbe kubanga kino gye gimu ku mikolo egigatta abantu. Bino bibadde mubaka we bwatisa Ambassador William Matovu, minisita w'enkuluze mu kwabya olumbe lwa musajja wa Kabaka Thomas Aligaweesa Makumbi ng'asikiddwa omukongozi Reverend County Naftali Wilberforce Kabanda esseeta mu mukono. Awadde ekyokulabirako ekirungi eri bannaddiini abalala kubanga bangi batandikiriza okuvoola n'okuvumaganya ennono yaffe ey'okwabya ennyimbe ne batandika n'okuteekako abasika ng'abantu tebannaziikibwako. Omukolo gw'okusaaka omusika gukoleddwa Omutaka Namutwe Christopher Kaddu ne kulyoka kuddako okusinza okulembeddwamu omulabizi wa Central Buganda eyawummula Bishop Jackson Matovu. Omukolo gwetabiddwako ne Katikkiro wa Buganda eyawummula Oweekitiibwa Dan Muliika ayogedde ebyafaayo by'omugenzi n'ebirungi byakolera Buganda n'obuweereza mu byenjigiriza eby'emizannyo ne gavumenti n'akubiriza abantu ba Buganda okwenyigira mu kulonda okujja. Mukyala muzaala oli gwe baagambye nti Rakeeri Nanziri ye yali ssenga w'abakitange naddala bamanyi Kiguba Muchwa ne Kaziro. Ye omukulu w'ekika ky'Embogo Omutaka Kayiraga Ajule ate nga ye mukubiriza olukiiko lw'abataka abuuliridde omusika Reverend County Naftali Wilberforce Kabanda okugatta abaana b'omugenzi. Olina okubeera ng'obuulirira, tukusuubira nti abaana b'osikidde olina okubabuulirira n'okubakumakuma nga bali wamu. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.